bamativu ne bu positions omusajja omukulu nayimirira nalumemba nakangabala oli omulala yali eri mu constituency Nyendo Mukungwe natisa abaana abatabavubuka abajoyininga obujoyininze ebyobufuzi n'abatisa nti okujja wano mu Nyendo constituency eya Mukungwe yambale kooti otekeko ne jiri kooti woba oli oyagala kunsiga okulira wano. Can you imagine? Someone, His Excellency Kyagulanyi aze mwana yakajoyininga ebyobufuzi not even 5 years. Akute gwe yakamala mu byobufuzi emyaka 15 akulonze nga leader of opposition akwadde oba commissioner akwadde oba deputy president omulaze nti ye amata nnyo tategera bya bufuzi era tasobola kujjako General Museveni. Otandiseewo akabiina akasinde wabula akasinde okatandiseewo just kusekiwalinga kafooko ka Nyendo Mukungwe nga MP. Which kind of people are these? Eno ye opposition gye tubadde nayo all along the 25 years. Bano bakoledde Museveni. Bakoze kinene nnyo okuwuddisa bannansi ne babagamba nti amwe mutuule mukole kimu gwa kutulonda. Mwe mutuule ffe tugenda balwanirira. General Museveni n'abawa media. Ne bajja ku Kyabasa ne boogera ebirungi. Ne bajja ku BBS ne boogera ebirungi. Ne bagenda ku NTV ne boogera ebirungi. Ne bagenda ku TV zonna mainstream medias. Ne tuteganga obuledio. Munaye Ssemujjunganda agenda kwogera. Salongeri Yasirukwaga agenda kwogera. Mpuuga agenda kwogera. Zugamba naye munaye ayogedde wano. Ne bikomaawo. Ne baddayo ne bagabana omunyago. Tufunye omwana ze. Agambye abavubuka nti bino bibakakatako informal sector yesinga obunene nti gwe omuvuzi wa boda omusindisi w'ekigaali gwe conductor gwe dereva gwe kinyozi gwe bouncer bino bikakatako eva mu biyumba bya Zaala va mu mbozi z'ekikazi ez'okuwemula jangu wano tutunuulire eggwanga bimulwana bimutegantegetege waboda wavaya discussing ku politics goyogera ki ku byobufuzi tobimanyi temumanyi we bazannyamu bya bufuzi n'obibuuza mmwe abasomyeko abaludde mu byobufuzi experience ekoze eki experience mugikozesezza kuuma bufuo bwammwe nga ba MP musajja omukulu n'oyiwa ekibiina kirambe kya FDC n'okikuba ku ttaka ne weeyubula we batuwe bajja beeyubula baliwo kuweddye kakati FDC ebadde nfu nnyo FDC tugisuddewo kakati tuze ne PFF kwegamba munnayuganda bamubuzeebuze nti machazi zino fese ziri wano mu PFF zibadde mu FDC ne FDC ebadde nfu nnyo kakati PFF yetuufu Ssemujjunganda n'akwata akazindaalo bolodire n'agamba bannayuganda nti kakati ekibuga kyammwe kirugenda singa mukijja mu mikono gy'oyo abadde akirwanirira abalwanirira nti temulonda kibiina kya byabufuzi kigenda kujja wano kitunde omwala aliko NUP eyakatuulaawo ku kanso emyaka 5 neibu emyaka 10 nga bali awo ku City Hall. These are the people bemuwoza munaye abo bantu baffe beboogera we cannot get another legislature nga Ssemujjunganda akoze eki okwogera obulungi ayogedde mu parliament. Ne what next? Kiki kyakoze? Kiki kyakoze? Mwe bannayuganda we muma mwasazeewo nti tugenda mu protestive vote. Bino ebisajja byonna mu bifulumye. Mutunuulire kimu manvuuli. Muve mu kasasiro oyo ndinze mpagira Kyagulanyi. Kuba meya njagala Saalongeri Yasirukwago. Tinze mpagira Kyagulanyi. Kuba MP Kira municipality njagala Ssemujjunganda. Gwe bakwagala. Kale wa PFF ayimirire wali akugambe. Tinze mpagira Kyagulanyi. Nene mu MP ni nayo MP wa Nupu wuno gwe mpagira. Statement agifulumye mukama.
gwenga woje fulumya ndize mpagira Kyagulanyi mu PFF mpagira yo Ssemujju Nganda mpagira yo Ssaalongo Erias Lukwago nabo statement bazifulumye mukamwa naye mwabeyita abawagizi ba NUP zechovola oliwe nsanga ki comment oli ngansinikira ka amannyo ne wa NUP ne president wange Kyagulanyi kuba meya Nonda Ssaalongo Erias Lukwago wawa badangamba mbona yete bakulumbe niwe banannumba nze nabagamba nsigazza kimu wano akategedde nze kato waliwo ensonga lwaki navaayo mu budde buno era nabeeranga mukomera nengamba Mukama Katonda omulimu gwange ogulinyemu eno polisi ya bwerere nina ensonga lwaki nasobola okuva mu mannyo g'empisi n'enkomawo wano and I have to play my role very well. Nalaba wano mwali mugudde mu kintu kya City Hall Ssaalongo Erias Lukwago ng'akibatomezza ekyo ne tujja ne tukyanguya mu bwangu yalina kuba speaker Neta Amongo in fact Sseggona yalina kiyita mangu bw'akiyita mangu mu parliament wali mu Kosase Anita Amongo yalina mangu yalina okukozesa obwangu bw'ekitala kisetuwalinge okuva we kyagenda ewa Anita Amongo gye yakiyita kigenda kufa kigenda kuzikira era togenda kuddamu kiwulira kubanga indiyendi Abannayuganda twali tubagudda amaaso nga tubagabye mwetegereze nnyo ekintu kino indiyendi nga Lukwago agenda kuswala yalina okufuna jjamu sekiwalinga mu bwangu era kasita kyagenda eri nikikoma tulabayo baana ba maama tulabayo gulabira wano okumpi fe tulengerayo Shikira tulengerayo abantu muleke kubalimba muleke kubalimba 20 years mukyalwanira bufo bw'ababaka ba parliament 20 years mwe banyenza ki gwe muganda wege banyenza ki situbalinaako bukyayi nkiddamu banyenza ki yadde oli wa FDC situbalinaako bukyayi ne mubeera abantu abalambulukufu abantu abatuufu muleke kulaga bannammwe nti ebyobufuzi tebabisobola mwe mubisobola naye nga mwongera kudyekadyeka bannansi mufunye chance omwana Kyagulanyi azze mu kifo ky'okuyimirira emabega w'omwana mwongera kuyuza kukola bubiina musanyuka n'okusanyuka ndi kakati abavudde eri n'opo bemye kadi kakati bajjeno tubaanirize kakati tufunye bakande kandi imagine abasajja bamaze mu opposition emyaka 2 balina kuswama NUP bani bemye kadi tubalete tubawe kadi really mwe mwali mu opposition abasajja abakulu mulinde ekibiina ekito muyimirire nga mulina n'amanyi ne mukola ne press conference all along mwatandika obubiina buno ne mugamba nti naffe tuzze kulwanyisa General Museveni nite musobola na kumobilizinga ba candidate bamwe mulina kulinda NUP PFF you can't mobilize your own candidates you can't mobilize your own candidates never makadi mu NRM mwafuno mwale mu kurikurutingayo wabula mulinze NUP bani bewandudde betugenda okurikurutinga era kakati tusimbudde kubanga Ssaalongo Erias Lukwago abadde anoonya ngwe manzi jayo kadi eyo wa meya njagala vibe ne vibe yesu tusecha lwaki nze munene nzeka agenda okulikika nga nzijayo kadi mu PFF ne Ssemujju Nganda kakati mulindeko nupu emaloga bakadi nupu enamaloga bakadi waliwo abagenda okunyiga tubaanirize eno wetuna abaaniriza abo bagenda kuba bakandidensi baffe kakati awo tusobola okuvayo Ssaalongo Erias Lukwago nga gwe akulembera ekibiina kya PFF novaayo no nominatinga vibe n'erinnya these are the people ababadde mu opposition they are waiting for a younger political party led by Omuyaga nga we bamuyita atamanyi bya bufuzi
naye atamanyi bya bufuzi alina okubeera mu music ataasomako yadde atamanyi we bazannya politics bano abamanyi okuzannya politics era bategera General Museveni balinze ono omwana atamanyi politics asooka amala okugaba kaadi amala nominatinga nabo balyoke baweeyo bacandidates baba nominatings ng'olyoka otugamba nti abo nabo opposition nti abo balina kuba ba opposition really Andika kati Museveni mwamuvaako muli mu kulwanyisa opposition bannammwe Museveni abadde operating kati ffe tumanyi wano tulina opposition eyimiridde Kindi wankyuka akati Ssemujungana ne Elias Lukwago bankyuka nina okubawagira nga bwe mpagira President Kyagulanyi n'otunuulira bano n'otunuulira abasajja Musajja omukulu yabadde ku NBS ye lwaki NBS tezibawa tiketi omusajja omukulu Mutebi Julius meya wa Kira municipality yabadde ku NBS nadda ku system eyamuwaluli kadi meya Mutebi Julius oyagala kutugamba nti ne ku mulundi guli kadi wagulangule tunulira abasajja abakulu bano system eyamuwa kadi luli mu 2021 olwaleero the same system eyamuwandudde mu 2025 agamba nti no system nfu nnyo era si ya mazima ekibuuzo kiri nti singa the same system yakuddiza kadi n'egikuwa obadde ogenda kuvaayo ogambe nti system eno mbi nnyo kwegamba mmwe temusobola kubeera mu kibiina kya byabufuzi nga temulinaamu kifo mmwe temusobola kuyamba kibiina nga temulinaamu position. These are the people. Experience yo tetusobola gikozesaako mu position ndala etali political position. Nga bw'obadde meya wa Kira municipality oli ku lutunzeyo bameka n'obayingiza NUP. Mwe muzuukuke. Bakadde baffe Abayisiraamu nabalabye mukube emmeeza naddala ekawempe wano tubassaamu ekitiibwa naye nga we mwakubye emmeeza ku NUP okubawa abakulembeze abasiraamu abatono ku bakansala 40 ne babawaako 10 badde njagala nnyo okuwulira nga statements zino zikolebwa ku government ya General Museveni tukalakasa emyaka 4 nti owange General Museveni woba olonda cabinet yo abasiraamu otuwaayo bameka kubanga ffe wano tuli mu kweteekateeka tukwate obuyinza tetunakwata ku national cake naye owaffe bali abakutte national cake bumuyimiridde emirundi emeka ne mufulumya statements nti owaaye gwe General Museveni Abayisiraamu ku cabinet yo tulinako bameka lwaki mutuwaako Abayisiraamu 3 eyo tuveeyo bakadde baffe Abayisiraamu babakulembeza abasiraamu baliwa be mutuzimbidde era ne mubaleeta ne mubakwasa ekibiina kya NUP ne mungaba mukama waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ffe ng'abasiraamu b'omu Kawempe baba n'abaana baffe betuzimbye abakulembeze era tusaba mubawe kaadi oba mwagadde NUP egende ng'etandika okulonda bangundi gwe oli musiraamu jangu weesimbewo tukuwe kaadi gundi gwe jangu weesimbewo tukuwe kaadi munaye gwe omulimu gwandikoleddwa eyo mu mizikiti gyammwe
ne muyimirira mizikiti ne mukumakuma abavubuka naddala abasiraamu ne mubagamba bannaye mugende mwettanira ebyobufuzi mugende mwenyigire mu byobufuzi mutereeze empapula mwestationinge mubeere ensi weebalabira baganda baffe abasiraamu abaana abasiraamu singa kyabadde nti mu bifo by'omukawempe byonna loko kansalazi bakansalazi b'omukawempe bonna bazze nga basiraamu buli kifo kyabaddeko omusiraamu oyo n'awandula ebbali. It would have been understandable. Kisinga mwabona buli kifo kya kansala ne kibaako omusiraamu ne kibaako abasiraamu nga 3 ku 2. Nezo siraba kikayanya. Wekibanga Luyimba Zinnalukola omusiraamu waali. So bakadde baffe abasiraamu bamaseeka NUP temuginde nnyo okubanga teyabawadde bakansalazi oba yabawaddeko 10. Munayo eri 10 yeri asangiddwa nga liri competent. Eri 10 ab'amadini amalala bawanduddwa bani 10 ne liyitawo. Nkitegedde. Nalongo Jeni ogamba otya. Eyoke. Nakino kibadde kibasiiwa nga kibali bubi. Abaana ba foot soldier bali mu kwemulugunya obutabawa kaadi. Mubakume. Nge sibalinaako buzibu. Nantuuka tolumba mwana foot soldier ali mu kwemulugunya. They are under depression. Abo abaana mubaleke. Mubakume, mubagumye, temubayuza. It will come to pass. That's leadership. Bana abaana munnaye bawulira mulanga gwa president. President yabayita n'abagamba muveeyo mujje mwesimbewo. Gwali mulanga gwa president. Usanga singa tegwali mulanga gwa president abamu tebandizze ne babijoyininga. Ne just mubakume mubagambe munnange maybe next time kino wano wewati wewabuzeemu katutereze empapula oba tubeeko nekyetu settinga maybe next time ate by next time kiyinza otuuka nga ffe tuli mu government ffe tuli mu buyinza ate awo kakati oba ojja kuweereza abantu obulungi kubanga system ejja kubeeteredde naye temubayuzayuza kubanga bano abaana just batandika butandise muve kuzina enkaŋŋa. Bano bamuteri type ababadde mu opposition ababadde mu bifo myaka 10 nga banoonya myaka 5 emirala 15 abagala okufiira mu bifo ne bano abaana abato ba foot soldier badde bakijoyininga obujoyiniza badde bajoyininga leadership just mu bakume temubayuzayuza ibyo byonna byoboogera byolaba biboogerera oba boogeredde ekibiina olwo bafuna experience mu kiyitibwa leadership. Olwa batandika otegeera omuzannyo gwa politics. So mubakume. Okiwuliriza. Temwereega n'abaana abo. Mbalaba kuposisiza abaana abo mubavuma mukola mukigwe badde ensolima. Okiwuliriza. Mubaleke. Mubaleke. Kyoyinza omukolera console him otambula ogende. Nyinge nyina soka stepping mwachi wulire. Kabaga bakasukire. Kati kiki kibagendo okasuka. Kiki kibagendo okasuka kyota wulirangako. Kiki kibagendo okogera ku president agula kyota wulirangako. Oba kyota nawulirako. Kiki ekipyenyo. Okategedde. Mubaliki. Nzi tugenda okunda bono. Oyo dangamba nti nuwa mutweka kati abana ba foot soldier. Mubalike. Mubalike. Bafulumya emitima gikakane. Bakitegeere nti president we yali abayita. Nti mujje mweyune. Leadership.
kakati agamba nti step alina esooka abantu be yino yalabanga n'ayogerera oba n'akyogererawo n'agamba nti ono tagenda kudda. Era nti mu bantu be tubadde nabo nti waliwo abantu ababaddewo ng'olabira ddala nti alina kyabala ne mu bintu bye byonna babadde bakola. Ensonga y'emu, ensonga y'abafuuti soja abakomplaininga era babagambira nti abasinga obungi abakomplaininga oba abagenze nti mu butuufu baali baakyala bukyazi nga tebajja nti bazze oba kubeerawo nti babeere mu struggle, nti muna struggle omutuufu ye yasigalawo n'essaawa ya kakati yadde ng'ekintu tekyatambudde nga yali akyagala naye yasigalawo era akyaliwo era ajja kubeerawo. Nti oyo yali akyadde bukyazi beebo boolaba kati essaawa eno abamu nti nze nzija independent, wakiri n'agenda eno, wakiri n'akola bwe nti abo olabirawo nti baali si ba struggle abaddala.